nempita n'abamu ku members ng'omwogezi w'ekibiina okumala emyaka 8 njala kubabuulira ekibiina obuzibu bwekyolekedde bwe tutabaako kyetukolako FDC ejja kusibira mu State House nga DP ne NRM so naku lw'enkya njala kubabuulira obuzibu obwo buvudde wana magezi kitusobola okusala era enteekateeka zange ngenda kutambula eggwanga lyonna ngende nga mbuulira abamemba ba FDC Museveni musajja mubi nnyo amaze okutwala DP ne UPC kati atanonye ne FDC ayina NRM yatutte UPC ne DP kati atanonye ne FDC eno tugenda kusiitaana ne wana bagitwala amanyi nti eno njovu agipakira ku gaali olinga agamba nti saidi eribo already bakkiriziganya ne NRM abakkiriziganya n'okulonda si tuyina ebintu bingi byesaalyagadde kwogera saawa zino n'okuba noonyerezaako awo wennyini nandala ne amuliyati naye saagala kubyogera saawa zino era mu National Council yeemu tugenda okwogerako olw'okuba kutayagala kibiina kufuna buzibu ebimu nja kugira nkyabirese naye we ntukidde okuvaayo manya nti weekyawa n'okoowa noga nti tojja kusirika nze SSEMUJJU simanyikiddwa okusirikira bintu bikyamu ekyo tiwali wakimanyiiko oli ne waaba munene ng'alinga eggulu bw'oba okola ebikyamu awo teriyo era tesitwabayo n'omu asuubira nti ngenda kusirika okuva olunaku lw'enkya ngenda kutalaaga eggwanga mbabuulire Museveni yakoze enteekateeka ezipakira FDC ku kimotoka agitwale nga bwe yatwala UPC ne DP enkya kye ngenda okubuulira abakulembeze ba FDC bamanyi tutaddemu obudde bwaffe bungi n'ebiseera bingi gwesaasira abaka ba DP abali mu Parliament Mao yagenda atuula eri n'abeNRM bo basajja batu batuula eno kati nange nkeere ku nkya nga ntuula eno nga abakulembeze ba FDC batuula eri n'NRM kuya ekyawantu kye baagala mpitemu babategeka okulonda beesibye ku ssemateeka nti akakiiko k'ebyokulonda kabawo obuyinza era bagenda kulonda ku FDC kayambako kibiina kukola mirimu gyakyo naye si kyekibiina kyova olaba mu Oktoba mu 2020 twatuulanga National Council tugamba nti kati mu mbeera gye tulimu eya COVID twongeddeyo ekisanja nze nali wakubeera mwogeza emyaka 5 kati ngenda kumalako 8 tutegeeza tutirebuka yali tamanyi nti ekisanja kiwedde kuba kyateeka kulonda ebiseera ebyo ekibiina ffe tukisalirawo gye kiraga Electoral Commission ne tugituma nti genda okola bino wammanga si yetu lunaku twalibadde mu kulonda singa tufugwa Electoral Commission bagambe balina okulonda ku Lwokutaano kugenda mu maaso okulonda kugenda mu maaso ku Lwokutaano maybe ku NRM okwe FDC tekunaba era abagenda okwetaba bamanyi nti tunaakutuuka kulonda tulina National Council nga 28 kuyita ku nsonga ezitawaanya ekibiina bwe tunaba tumaze ebyo byonna tujja kuddamu tunyonyolwe abantu biro tugenda okubona okulonda. Display of voters registers been going on and members register. Your voters register. When you understand the display, just tell me one village where you found the voters register. They have been going doing it. Where are these things being done in the toilet? I live in Bukasa, just here. Just tell me if there is any voters register with this, even in the Kira where I am an MP. These things are not there. Which one will then be used? Ask Nandara. We say these stay elections, we sort out ourselves. The elections will go on. Tomorrow people will be surprised when I give them details. What time tomorrow? The consultative meeting starts at 8 with the registration. Then we will go on until we have. Is Nandara and Honorable Amuriat invited? I have invited FDC. I even told the Amuriat when we met Amuriat as the parliamentary caucus last week on Thursday that I, SSEMUJJU, will be conducting consultative meeting. If he wants to be consulted, why shouldn't he come? Don't fight.